Obutakkaanya buno bubaluseewo mu maka g'obwa pulezidenti mu kibuga Kabul abakulu b'Abataliban kati gye batuula nga bano buli kiwayi kigamba nti kyekyakola ekisoboka Afghanistan okuwangula n'okugijja mu mikono gy'Abamerika ssaako obutali bwenkanya mu ngabanya y'obuyinza. Buno era bubaluseewo oluvannyuma lw'omu ku batandisi b'akabinja k'Abataliban Mullah Abdul Ghani Baradar okumala ennaku eziwerako nga talabikako ng'agavaayo galaga nti ono abadde yeemulugunya era nga si musanyufu olw'engabanya y'obuyinza mu gavumenti ey'ekiseera eyakalondebwa. Mu ngeri y'emu waliwo enkaayana kwani agenda okusiimibwa olw'obuwanguzi bwa Afghanistan era nga kinajjukirwa nti Baradar ye yasookera ddala okwogera ku ssimu obutereevu n'eyali omukulembeze wa America mu kiseera ekyo Donald Trump nga boogera ku ndagaano eya America okuggya amagye gaayo mu Afghanistan. Ensonda ezeesikka mu Afghanistan zitegeezezza nti Mullah Ghani Baradar yavudde mu Kabul olw'enkaayana zino n'agenda mu kibuga Kandahar wadde nga ye yabyegaanye. Mu kiseera kino embeera eno etunuuliddwa ate ng'eyinza okuvaamu olutalo olw'omunda nga bakulu n'abakulu balwanira obuyinza era nga n'akola nga minisita w'ensonga z'ebweru mu gavumenti y'Abataliban olunaku lw'eggulo yasabye ebitongole ebigabi by'obuyambi n'ensi z'oyinza okuyita zinnaggwadda okudduukirira Afghanistan n'obuyambi. Woolabira bino ng'ekibiina ky'amawanga amagatte kitegeeza nga Afghanistan bw'eri mu katyabaga k'enjala amuwadde akatebe ng'abantu abasoba mu bukadde 4 tebalina kye bazza eri mmwa so ng'abasoba mu bukadde 7 be bakoseddwa ekyeya. Ekibiina kino kigamba nti obukadde 36 obwa dola za America bwe bwetaagisa okuyambako mu mbeera eno n'okwetegekera ebiseera by'obudde bw'obutiti obugenda okujja mu myezi egiddako ng'oggyeko enjala endi embi n'endwadde ezigivaamu nabyo bingi nga n'omuwendo gw'abafa olw'embeera eno gweyongedde naddala mu baana n'abakadde so nga n'ebisolo ebyandibeezezzaawo abantu kumpi obukadde 3 bikoseddwa ekyeya olw'obutaba na muddo. Okuva Abataliban lwe baatwala obuyinza ebintu bingi bidobonkanye omuli ebyenfuna nga kati banka ezisinga zaggalwawo nga n'ebbeeyi y'ebintu erinnye nnyo mu ggwanga eryo. Ng'oggyeko enjala abantu abasoba 40 nabo baataataaganyizibwa Abataliban nga bangi baayamuka amaka gaabwe naddala mu byalo kyokka ng'omuwendo guno gweyongera buli lukya olw'okutya obukambwe bw'Abataliban.